Muwedde ye wali omumanyi ye nali mumanyi nga wabayo ffe tugenda ntulaba emizannyo era nga yatuyingiza nga naye taatawo tomulaba nga nze simulaba simwangu oyo kulaba ate wano wamwayingiriranga mu mizannyo taatawo teyayimbanga tewafuna chance emulabako yayimbanga ng'era mbeera ntuddeawo ne maama naye oba bayinamu ebyabwe kati okulaba sinnaba kutegeera nga tomulaba azimusinkane bwe muti gagamba ono omwana waffe baba bakeberera mu ngalo bakukwata engalo ne bakola batya bakwata engalo bwati mbibatu n'abikebera agamba omwana waffe n'antuuma n'erinnya erya Nakaweesa Alisi ng'awo mubeera mweddira ki eddira ndiga naye nze lyanzibula basse batta beddira ndiga nabo balaka bagamba naseba kati bannange essenga oyagala kusubwa bintu omwana wuuno agenda kwanjula ate abanoonya ate temwagala ebintu wabireete kwekika emidiya mbye senga eyanjatulira naŋŋamba mbu muzeeyi yagamba toli mwana we kati soko mbuuliremu obulamu wano ng'okula sirabyeyo kifaananyi ng'oli ne taatawo naye ndabye ebifaananyi bingi ng'oli ne ssengawo Alisi ne ssenga wange ne baganda bange abo abaana ba muzeeyi bano baana ba muzeeyi bo yagamba nga abaana abo mbakubemu ebifaananyi bonna famire bonna abaana be beebo be nalinga nabo abooluganda kati mwagala DNA ekolebwe ku mwana ono tomanyi maka ga kitaawe gye gali kyekikulese mu kamera nze ekindeese mu kamera nga mbuulira ekituufu oba siyanzaala ntegeere wengwa munnange kati ssengawe yakugambye ddi nti Lord Fred Sibatta si taatawo yaŋŋamba emyaka 2 emabegaawo ne ntandika onoonyanoonya ku muzeeyi naye nga talabika nga n'amaka ge gye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala muli mutya? Yenze kigozi wammwe. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribing ono gwetudde naye ye muwala wa Lord Fred Sibatta omuyimbi legend. Omuyimbi wa kadongo kamu era nga azze okubaako n'ensonga zaatubuulira nti taata we yamwegaana era azze wano eno mu kamera bakkaanye ne kitaawe. So omwami Lord Fred Sibatta bw'olaba vidiyo eno jukira ebyaliwo omwana ono ng'akyali mwana muto ayagala okumanya ekika kye kuba kati mukyala mukulu. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bannange mwebale nnyo mwebalire ddala bw'oba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako bw'oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako obulambalamba. Mbajjukiza nti programu eno eri sponsored by Natural Tea Hub eddagala lyokka erikuyambako okusala ku weight ate kati nga balina n'empeke nga bw'oba toyagala kunywa majaani osobola okumirawo capsules nezikuyambako okubeera ng'otriminga ka weight ako notabeera na mugejjo mubi. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu ojja kuba bafuna nsayisa okulaba kale nnyabo oli otagwa ennyindo yo nga ndaalo naakukeberera ku kya nti nze ndi ssenga w'abaana nze nkebera obugere kyokka nnema okusekera mu programu eno eri serious mbuuza ku bantu nsibye mutyani abatuuliriza nje baliko gye mutuusaako engalo amannya agange mpitibwa Nakaweesa Alisi muwala wa Fred Sibatta nnyabo. Okay. Kati mwe taata wammwe Lord Fred yabazaala abaana bameka? Nza kumanya munnange nti batuli bameka naye nze nga nze banzaalayo omu. Bakuzaalayo omu. Naye maama kaffe sikabalaala obulala wafaanana mami. Wafaanana maama wo. Maama w'omukyala mulungi muzibu nnyo. Kuba kati mugenzi. Mugenzi? Mungu amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Oli otya? Bitambula bitya? Bitambula bulungi naye lwakuba nange njagala kubwenkanya nnoonya ekika kyange ekituufu. Oyagala kubwenkanya? Nnyabo. Ate butya? Ati olwatuuka munnaye nga nze aliwo omwami Fred Sibatta naye okugenda Fred Sibatta bantwala ndi mukulu sijja gamba nti namulaba nga nkyali muto nga maama wange yanoonyezebwanga nnyo omukyala Alisi Nabatta omwannyina wa Sibatta omuyimbi namugamba nga bamusaba mugamba omwana waffe kola ki mutuwe ati bwaka baali bamanyi nti muzeeyi yazaala mu maama omwana
lwali lumu nga maama yeesula agamba kantwaleyo omwana olwo nno nyingidde awo siniya 1 naye nga nze abeera ngamba eno nga nkyali mu primary taatawo ye Fred Sebatta maama nange njagala ndabe ku taata wange kuba ebiseera ebyo nga mpulira ayimba wakabi aliko naye engeri w'oli mwana muto teweesalirawo nga ngamba ekiseera kijja tuuka nja kutwala kwesalirawo nyabo kati olwagira nga ntwala nga nyingidde siniya 1 ekyo kyonna ekiseera okuva mu baby class paka mu P7 yali takutwala nga wataatawo nga tomulabangako nga simulaba naye nga amuŋŋamba nti yooyo kati ye senga Nabatta muganda wa Lord Fred ye wali omumanyi ye nali mumanyi nga wabayo ffe tugenda ntulaba emizannyo era nga yatuyingiza nga naye taatawo tomulaba nga nze simulaba simwangu oyo kulaba ati wano wamwayingiriranga mu mizannyo taatawo teyayimbanga tewafuna chance emulabako yayimbanga ng'era mbeera ntuddeawo ne maama naye oba bayinamu ebyabwe kati okulaba sinnaba kutegeera nga tomulaba azimusinkane bwe muti oba nga tomulaba tajja ku stage nga mulaba nga azze ku stage ng'abaana nagamba taatawo nawe n'otuula n'osanyuka n'olaba taatawo naye ng'ate nga tonagenda ku stage ye nga senga mulaba ye ng'atuula wano nammwe ku kido nga yatuyingiza ne maama n'abakwano ba maama abalala ebyo byalinga ku kyalo ki nateetaawo wane nateete nateetaawo kumpi nnyo yakubirangawo nnyo mu biseera bya Christmas naye kibuye bulisita ekyaliyo okay kati nga butuuka okuyingira siniya nga maama agamba kantwaleyo omwana ewa taata we nga tugenda nga senga atutwala Makindye kuba Nabatta abeera Makindye oyo senga wange nga bayita jjajja mwami yali akyaliwo ebiseera ebyo jjajja mwami yani taata wa taatawo nze Yusufu okay nakuba kati mugenzi nga ntuula ng'omwana muzeeyi Yusufu ate Yusufu yazaala Fred yali amanyale ani Yusufu Yosefu kale katuwulirize emboozi naye nga bamuyita nga akebera nga ne senga basenga nga weebali maama nga waali nga jjajja mwami ati ze mwetira jjajja mwami ng'agamba ono omwana waffe ba baakeberera mu ngalo baakukwata engalo ne bakola batya akwata engalo bw'ati mbibatu n'abikebera agamba omwana waffe n'antuuma n'erinnya erya Nakaweesa Alisi ng'awo mubeeramu eddira ki eddira ndiga naye nze lyanzibula Basebatta beddira ndiga nabo wandiga nze yatandika kumpeerera nga mpeerera paka siniya 5 awo olwagira we yalwaliramukka ebiseera ebyo ne bagamba muzeeyi mulwadde ne tuwumulamukka okusoma oba balabika beeyongerangayo awo wali mu siniya 5 kati wamala n'omusisinkana ddi okutuuka okuweerera okutuuka okumpeera ano ebantwalira jjajja nanyanjula mu kika nti omwana waawano natandikanga omulaba senga ye yakutwala wa waka wa jjajjaawo yantwala wakaawe ewa Nabatta wennyini ewaka yali avudde mu kyalo we yajja maka ga sengaawo ne taata najja ne taatawo najja era awo naye baaliwo bonna ne basenga abalala nenyingira mu kika ne baŋŋamba wagambye olina ebifaananyi biriwa ebifaananyi birina ebyembuto wano bannange abayimbi muli mutya muli fayini nange ndi fayini ebintu bino bye mukola abayimbi bibi era mukitegeere nti kati amawulire mangi this is 1997 kati gwe ku bano yeggwaliwa ono nga wano oli muddugavu bifaananyi byedda nze kubadde era ndi mweru okuvadde oli mweru kubanga taatawo mweru kituufu wano oliwa Nabatta nga ndi wasenga Nabatta wano senga Nabatta yaliwa ono bano basenga abalala be badda ku Sebatta bano waliyo okwanjula ono senga Nabatta afaananira ddala mwannyina wange ebifaananyi byedda 1997 wali wenkana bwoti
bwenti munnange maama yono muzeeyi Seeba bannange kyokka bannange naye kakabulira omwana ng'anyuma temwegaana baana tetujja kugamba nti olimba yegwe kennyini nkulabye sengaawo wuuno naye mulabye ebifaananyi kambitere maama ng'ofaanana maama wo kati era ndaba bati naye nga mama ebifaananyi ngenda biteera mu bambi abantu babirabe baleme kugamba nti ovuddeyo okwesiba ku muyimbi omanyi abantu bangi bavuddeyo ne bajja ne beesiba ku bayimbi nti be babazaala ono ye Nabatta yono Nabatta abantu baali bamulabyeko wano bamumanyi bwafaanana yayimba kayimba kike basinga okumanya waliwo abakyala ani luli awo abadde baninda mukemyoyo mwanyina omulungi ono mwanyina omulungi kati ye wamukubirako ku ssimu n'omubuulira ensonga zino kati oyo kugira ŋŋendayo ewuwe okumukyalira kati myaka 2 ng'emabega yaŋŋamba ekyamala nga munnange nno okujjojja naye muzeeyi yagamba toli mwana we muga ate senga nga gwe wanoonyanga kubeera nali nkuze nga nkulaba gwe wanoonyanga ne maama n'omunoonya ne tuleeta omwana ne bandeeta ne muŋŋamba nti gye banzaala ate otuuka otya okuŋŋamba ate muzeeyi Sebatta si taatawo ate genda gwe omunoonya akubuulire nze muzeeyi munoonya sakwasa wano mwali muli kuki kwali kwanjula kwa muwala wa senga Nabatta yali ayanjulwa awo maama tugenza naye maama senga ebbere nga yali alipimpinze bulala ebiseera ebyo waliwo okupimpinga ebbeere bannange badda banyirira sifunyeyoko era bajjaasi bonna bamumanyi bajjaasi nantume bonna bakumanyi senga woono ali ludda olina namba etugenda munoonyako naye namba zaabwe bazikyusa dda teziriiko naye ewuwe waka emakindi waali newotuka omaze ebbanga ki nga tolaba sengaawo myaka 2 ginaakamala ku luno olw'engenze yalyoka ŋŋambe jjojjo wano naye nga okuva lwe wakula obadde ng'ogendangayo nga kumanyi nti oli muwala n'ekyalo kyennyini ne bwe ntuuka emakindi ku mubalaka bagamba naseba kati bannange senga oyagala kusubwa bintu omwana wuuno agenda kwanjula ate abanoonya ate temwagala ebintu wabireeteku ekika emidiyambye senga eyanjatulira naŋŋamba mbu muzeeyi yagamba toli mwana we kati sooka mbuuliremu obulamu wano ng'okula sirabyeyo kifaananyi ng'oli ne taatawo naye ndabye ebifaananyi bingi ng'oli ne sengaawo Alice ne senga wange ne baganda bange abo abaana ba muzeeyi bano baana ba muzeeyi bo yagamba nga abaana abo mbakubemu ebifaananyi bonna famire bonna abaana be beebo be nalinga nabo abooluganda kati mwagala DNA ekolebwe ku mwana ono n'omukulu Fred Sebatta kubanga nze muzeeyi namunoonyako nze talabika bayinza okugamba ali wano n'otuula n'omunoonya n'olwawo n'ogayi bannange kangene nga awo taliiwo yantwala tomanyi maka ga kitaawe gye gali kyekikulese mu kamera nze ekindeese mu kamera ambuulire ekituufu oba siyanzaala ntegeere wengwa munnange kati sengaawe yakugambye ddi nti Lord Fred Sebatta si taatawo yaŋŋamba emyaka 2 emabegaawo ne ntandika onoonyanoonya ku muzeeyi naye nga talabika nga n'amaka ge gye nali mmanyi ekibuyenze we yantwalako mu maka ge nga basengukawo dda bavaawo kati gwe wakulira wa kuba maama wo yafa ddi yafa 2012 yakafa juuzi akuzizza akuyambyeko kuzizza kati nembeerabeerako awo so kati ekitegeeza taatawo yakuwerera paka n'omalako okusoma nakoma ku senior 5 nawe yalwalira awo nga omunoonya maama n'onoonya nga sente tewali ate nga awo wabeerera ne maama wo mwali muyina okutegeera taata wo wajja abeera kubanga mu bulwadde kitegeeza mwagendayo mulabako mwagenda wa yalinga mu ddwaliro awo si waka Sebatta si mwankugambuka ŋŋende wano eno nga takututta amaka ge yantwalamu nze ge bantwalamu si oyo yenna omwami omukulu ow'ekitiibwa tayinza kuba wamma nga talina maka ayina amaka nga bw'ogamba nti agidirisa kigoze kanyanya wali ayina amaka antwalako n'ekatende awo ekitende ku lw'entebe
ate ne baŋŋamba ago amaka yagatunda senga naŋŋamba ate ogenda munoonyeza Muduuma ku lw'e Masaka nga ndinze ndabira ddala kizibu nnyo okuba tomanyi maka ga kitaawo kubanga bataata baneno babeerako n'awantu we baagula at least nga waliwo maama w'omuto ng'osobola okugendayo n'omutomera n'olemerawo ne bakugobawo n'olemerawo nagendayo Kitende wagenda Kitende naye kati yavaawo kati senga naŋŋamba genda Muduuma n'ogenda Muduuma naye saagendayo Muduuma yewa ku lw'Emitiyana Emitiyana ati ekinnuma n'ekirala senga yennyini ye yannoonya n'antwala naye ate nza akuleka nagamba gwe genda biki tayagala kuwerekerako ate nga yatandika ebintu bino kati nze mba njagala taata aveeyo aŋŋambe ekituufu nga ye kuba senga sijja mwesibako nnyo kati ye taata ayogere kuba mmanyi newomukubira essimu n'omubuuza omwana gwe bayita Nakaweesa Alisa omumanyi tuwe ku nnamba ereeta essimu yange senga naye lwakuba kiyinza obutamusanyusa okuwulira eddoboozi lye ku mpewo Alice senga ye sigirina abikyusakyusa dda akagamba alinga agamba oyina yaani oyina yaani yampa yino ya MTN naye nalinga njikubangako nga tebeerabeerako kati senga awo tugenda mujjawa senga emakindi abeerayo kale kati ngenda kunoonyako ku senga awo nze ng'omuntu mubuuzeeko ku byaliwo oba oli awo nnyinza obakwasaganya tomanya n'atubuulira amazima naye kati bw'oba kebera mwami Sebata naawe DNA ng'omusaayi gwe gumu anaatugamba ki anti kati muzeeyi era yaaba omusobya kubanga ono yagamba ye yamugamba nti omwana alabika si wange alabika ng'asinziira ku ki tewabuuza senga abaana tebabakebeza maaso mugenda kugoba emisayi gyammwe mu famire bannanga ate naddala abayimbi nabagamba muli bakulembeze kati laba omwami ow'ekitiibwa ng'ono eggulire nga lino livaayo liti ati nno omwana aguno munansonyiwa bannange naye kweggamba nange ekitiibwa kyenkuwa eggulire mpulira nti an'okulikola empulira nange eggulire nti okulikola sisuubira nti yeeyo Lord Fred Sebata alina kuba ku 0772 nze mwete wendowooza eyo ya MTN empi eno oyo Sebata mulala sikyo senga nze senga gye yampa taata alina kuba ku 0772 weba nagikubanga nga teriiko neŋŋamba oba senga nejjeeko oba mango eri mange eyasooka bakyusa akyusa kubanza olaba okuva mami wange weyangulira essimu nali mu senior 3 ng'olumu watajja kunkyalira nga nkozesa essimu eyo nga womanya eby'abaana nga kokubira nga ngula airtime abaana ne bakuba nga bansasulamu sente nga nteerako airtime ng'oba wa mutwalo but was very disciplined kubanga akasimu kali katiniwe kati era ng'olubala okakozesa nga nkazaayo gye kabeera nga simanyi na mugaso gwa simu naye olaba essimu yange okuva lwe yagimbulira paka kati era gyenkyali paka kati era nze tosobola kulemerera kunnoonya kati toyinza kuŋŋamba nti omwami ow'ekitiibwa ng'oyo asobola okuba kweyo ennamba empya eya Habibi Care Foundation nga nange nkubako nga teriiko nze gye yampa senga naye nange nkubako nga teriiko naye nze nsobola okumufuna Lord Fred Sebata nenjogerako naye however simanyi kiki ekikuleese mu mawulire okumunoonyeza mu mawulire nze ntambudde nkooye munoonyeza obuzeeko okugenda ku Bukedde TV era mbadde saagala gendayo nnyo eyo tugenda kulaba ku kubeera mu nsi bwoti nga kati bwofuna ekizibu katugeze oba mukama akuyise bakubano balangira odi bwoba osumbuwa kati obwala noo yagambya kati omanyi gye bakuziika nze mmanyi esingo esingo yakutwalayo ko senga mu kyalo tubaddengayo n'emikolo era nga tugendayo nga naawe ogendayo n'abaana be bammanyi sigamba nti bannange ndeesigako obagamba oba baganda bo bali luddawo kyayogera nabo bafundirwa waliwo gwe nanoonyako awe bere ebbunga senga yandagira nengenda nemunoonya nemulaba nga
nga bakwaniriza nga naye kati Lord Fred Sebatta omwana oyagala ebintu sukaali amuleete wange oyagala amuleete wakuba kati olinga ng'oganye sukaali w'omwana omanyi tata wakugoba mu kika abanga agobeza omusajja ate oba onomutwalawa kati nange bwe ekyo kyokka nze sina nti noba mwagala kyekikulu bate bakuzaala omumama wo teyazaalayo ku baana balala yatuzaala abaana babiri naye n'oli naye alina taata we mulala naye kale mwe mukolagana naye mpolampola bwe mutyo mpolampola bwe ntyo neneeyiya neneebeezaawo nga nze naye nga kiba kibi nnyo okuba nga tolina kika alyaki kati bino ebifaananyi oterese byaki ebifaananyi byange mbijjayo nendabako era biraba abantu betabutereka ebifaananyi byammwe tebibava ku kijjo otyo sawa yonna omusajja yeegaana omwana ojjayo ebifaananyi giddeyo naawe ennaku zino twayonooneka essimu weebula ebeebuza ebifaananyi tubitereka ku Instagram ebyo mukyala we yali yabitereka mu alubaamu ye abantu bedda beekubyanga ebifaananyi balina alubaamu zaabwe ne mukufa era yafa nebadda oli muwala mulungi kati lwaki Lord Fred Sebatta akwegana ng'ate olina mulaala ennyindo ndaalo kubanga nze okusinziira bwe ndabye essengaawo ndaba ennyindo tefaanana ya ssengaawo afaananye mamaange ye era entambulako awo mu tawuni abandaba banneekanga ne bagamba yanyayo naye bannange wali muwala mulungi ng'okyali muto paka kati okyali mulungi naye wano wali muyitirivu nga yampeerera bambi nasoma oba taata asinziira ku nnyindo ng'agamba nti ennyindo ya ssenga engeri gyeri bweti nganda nnyo ate eyiyo ndaalo ya mukyala we munnange bino ebifaananyi biriko ne date 1997 ebyo byebiseera etwakwataganira ennyawo nyingidde olwo mu famire maama naliwo naliwo mu 97 naliwo mukwano tokisussa of course nali muto naye naliwo baali banzadde saagala nnyo kwefuula nnyo muto nnyo aweeva kati nze ndi wa 2000 ebintu byakyuka sikyayagala nnyo kweteekako myaka kale ndi wano nkebera bufaananyi naye lwakuba ekikulese mu midiya kyesitegedde naye katulabe oba onaafuna obuyambi bw'onoonya okuva mu bantu olina kyoyagala abantu bakukolera oba yennyini Lord Fred Sebatta bw'oyagala message eno emutuukeko taatawo nze njagala emutuukeko mugamba akulaba kubanga taata nze mbadde njagala message mbadde nsaba message eno ekutuukeko oveeyo mbuulire kituufu oba batukebera omusaayi balabe nga oba ndi mwana wo kituufu oba siriiwo nga wagamba ssenga Nabatta oba nze ssenga bw'atyo bwe yaŋŋamba naye nze nkunoonya wonna wonna sikulaba kyokka kye mbadde mwagaza ekyo siriiko nti oba mwagalako oba bugagga oba biki yagala kumanya kika kyo ng'omukyala ennyabo kubanga omwami ayagala kukwanjula taata ebintu tusaba obirye mukwano era nina abaana babiri naye kakati n'abaana nze mbagamba jjajjammwe Fred Sebatta kati nabo babeerawo nga baagala omulaba ne bagamba maama kati jjajja naffe tutwaleko tumulaba baba bawulira erinnya lisawundi nga bamumanyi naye nga nange gwe bagamba nange senga akakalango ke yaŋŋamba naye nze wabanga ye awulira nga kituufu siri mwana we bandibadde tugenda batukebera omusaayi batujjako DNA ani asasula DNA era asasula nze sirina sente ate nga gwe oyagala okutegeera okimanyi nti bizzeemu kigoye wezinge muko waffe taliyo takusasulire taata ayinza okugamba talina sente alina zakivu abawagizi bamusondere kyokka nno nze nno wemwankubidde eggulo nasoose ne mbagoba emisinde nga ndowooza emmwe basikamu bansaagala nnyo bantu bankubira busimusimu nga beboogera ku bantu abalala
paka bambi we munyinyonyodde Kacyobola ndowoozezza nti ndi mu kubakwalubiriza okubagamba muveeyo yonna gye mubeera mujje musisinkane ngenza okulaamuze ngenza olaamuze naye kankusabire ani Alice osisinkane taatawo bambi mutule mwogere mukanye kubanga omuntu okubeera n'ekika kyo bambi it's very nice kintu kirungi nnyo okay abatulaba abalungi naddala abayimbi nabagamba muli bakulembeze ate kati media ez'enjawulo zajja ffe tetulina story gye tujja kugoba buli story tugenda kugikuba paka bwe munaakola mutya we munaategeera nti byonna bisoboka omwana asobola okuba nga wuwo ate asobola okuba nga si wuwo naye munnayo ofaayo n'omanya kuba omwana ne waataalizeku ekike media naali musanze gataliiko nfuufu kati nze ani adijja okugaana okukola sitoole mwebale nnyo okutulaba mwebale kusubscribinga bannange woba oli mupya ku channel eno nyiga akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako woba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba bannaffe bannakyotihabe banteekamu omusayi okulaba nga sheetambulira ddala mubanoonyeeko ku namba yabwe y'essimu baguleko amajaani Alice akasembayo kati eshegeza gwe ne ssengawo temwaddamu kukolagana nze bwe yaŋŋamba bwetyo ne ŋŋamba owaayi yabikugamba ddi yabiŋŋamba mu 2023 wedde waŋŋambye 2012 we yafiira mukadde omukyala maama we we yafiira kati ssengawo yakugamba 2023 nti kitaawe yagamba toli mwana we bwe yaŋŋamba ng'era munyiivu nnyo ng'alinga ng'alaba oba nga nze amufuukidde oba ekizibu ate nga nange waliwo natuukira nga naye mba nvuddewa ninda wa ssenga wange naye kati omuntu omukulu lwaki abeera akwegaana ng'omaze kula nga mmaze kula nga n'omukadde omukyala amaze okufa tolina nawe otandikira kati oba ogenda tutandikira wa nga ne gye nasomeranga abantu bonna bempangadde nabo bamanyi mwana wa Ssebatta ne wootambula ng'oyita awo natwete busega bwoti abantu bonna bakumanyi oli muwala wa bonna bamanyi mwana wa Ssebatta bange era senga yajjanga nga bamulaba nga zo tukyalirako yetwabeeranga kale katulabe ngenda gezako kunoonyako kusengaawo bwe tuva wano mpe ku namba zonna gy'olina oba togirina nze mmanyi ogifuna ndabe bimubuuzeeko ndabe mulage ku bifaananyi bino ndabe oba abimanyiiko oluvannyuma nja noonyako omukulu Lord Fred Ssebatta wanabanzikiriza ate ndabe nga mutuula ku mmeeza sitera nnyo kwagala kufolowinga nsonga binkooya nnyo kyokulaba ku HK Media bagamba Adija tagoberera Adija tayagala saagala nnyo kugoberera bintu bingi naye kale engeri ssenga wange gyakundeetedde nja kugezaako ndabe nga nfolowinga abe kale abalungi abatulaba eno HK Media nga bulijjo we tuli obbaweereza mwebale nnyo okutulaba mwebale kusubscribinga dduka osubscribinge bw'oba tonnaba subscribinga ku HK Media eno yennyini channel kwetudde yenze Hadija Kigazi nze nzekka assalamu alaikum